Tubaniriza nnyo baganda baffe ne bannyinaze abeekumidde ku Salt TV era tubeebaza nti mwebalege okwagala Salt TV, mwebale kwagala Salt FM, naye ate ekisinga obukulu mu kiseera kino mwebale kwagala Unveiled Experience, programu y'omuntu wa bulijjo mwe tubatambuliza eggwanga Uganda lyonna nga tubatuusaako embeera nga bwebeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tusiima ebeera Unveiled Experience ye programu gy'oli mu ssaawa zino. Programu yo ekutuusaako by'obadde tomanyi, ebyakagwawo n'ebikira ku ebyo. Amanya Robert Mutebi nannyini field, nze mbeebaza bwebaza nti mwebale nnyo nnyini ddala. Mukama mulungi, ne baddamu nti ekiseera kyonna Mukama mulungi. Oba twandibadde tutya, oba kyandibadde kitya, oba olunaku lwandibadde lutya, oba embeera yandibadde etya. Eyakeesa olunaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa June, singa byagenda nga bwe byali bipulaningiddwa, awo nange nandibadde neebuuza nti byandibadde bitya, kyandibadde kitya, embeera yandibadde etya. Lwe lunaku bannamityana lwe batagenda kwerabira, naye okusingira ddala RDC omukyala Prosi Mwanjuzi lwe lunaku lwatajja kwerabira mu bulamu bwe. Abatemu lwe bamulumba abatamanya ngamba, ebigendererwa tewali abimanyi neera byalimu okumuggyawo, naye bwe kyalema ate ne bagenda maaso n'okusaanyaawo ebintu bye bya bukadde nga n'emmotoka gye mujja okulaba yalugenderamu. Omwezi gumu gwe gwakayitawo n'ekintu gye buvuddeko awo yabadde n'okwebaza twakugoberedde, naye ne tugamba nti katukomewoko emityana tunyumyekokko naye. Obulamu bwalimu kati buli butya, okutya n'akatengo n'ekitengo bikendeddemukko. Ekyokubiri, abantu nga bano bagenda bamalawo batya mu disitulikiti y'Emityana mu tundutundu kati eryagala okuyisa mukono oba oliawo n'ebusoga mu kubeerawo obumenyi bw'amateeka, ettemu n'ebikira ku ebyo eby'amaanyi ennyo. RDC tusanise okusinkana ng'okyali mulamu, ng'enkuyege zikyakubira enduulu. Butereevu ku Salt TV kwe tuli. Bannayuganda babuuzeeko bwe banaakulabako bajja kukkiriza nti ddala wasimattuka era gy'oli osambira waggulu nga jjansi. Neyanziza nnyo okunkyaza mu puroguramu ey'olwaleero. Amanya gange nze Prosi Mwanjuzi, Deputy RDC Emityana wano. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti Mukama yampa second chance. Ate ndi musanyufu nnyo nti olw'ekisa kya Katonda nkyali mulamu up to now. Abatuuliriza n'abatulaba bonna bonna, ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama kuba si maanyi gange ndi wano olwaleero, si maanyi gange nti nasimattuke abaaliwo abatujja abajja okunnumba kiro ekyakeesa ku pasi nga webimanyi. Siryange kasitogedde ekigambo second chance. Omwaka 2024 gubaddemu aba second chance bangi mu bintu eby'enjawulo. Abamu nga mukama waffe yasimatuka amasasi, twalabye Trump naye yasimatusa amasasi, n'abalala basimatusa ebintu bingi. Gwe ndowooza gwali muliro gwe gwakulembera, naye ate nga gwali gujiddemu ndowooza n'ebintu ebirala bingi. Mukama n'agamba nti nedda nkyakwetaaga, okyalina okuweereza abantu b'Emityana, okyalina okusaavinga gavumenti eri mu buyinza, okyali mwana muto, okyali muvubuka, bingi byokyalina okukola, ndowooza nga n'okuzaala mwekuli. N'agamba nedda kankuwe omukisa ogwokubiri. Byali bitya? Tusooke akatambi tukatandikireeyo. Actually ekiro ekikeesa nga lumu June zaali ssaawa 8:30 ez'ekiro. Nasooka ne mpulira abantu abatambula ebweru wano wensula Emityana. Kati mu bantu okutambula ebweru ne ndowooza maybe ba neighbors, maybe bantu balala bwe bityo ne situtwala nnyo nga kikulu. Nenzirawo ne neebaka ku ssaawa ezo, naye ng'otulo tetujja. Actually even before okuwulira abantu abo nga batambula, nasooka kufuna oba bakiyita kyebikiro, nasooka kufuna diary ow'amaanyi n'olubuto nga lunnuma. I have a baby kati wa myezi 2
naye bebi n'akaaba nnyo n'awamuka nnyo n'akaaba kirabika mukama ng'atulaga ki ekigenda okwapeninga bebi n'akaaba ekitali nga tekibeerangawoko nenzuukuka nenfeedinga that bebi neyeebaka kati after like 10 minutes nentandika okuwulira eŋŋombe nga zihuutinga eŋŋombe okuziwulira saaziwulirira mu kikomera naye naziwulira ku kkubo nendowooza maybe baseikaz abali around nti be bakoze eki nti be bakomyewo kati from nowhere tusirise twagenda okuwulira hooting estopinze ne batandika ostartinga naye nempulira sawundi ya mmotoka yange nawulira sawundi y'emmotoka yange ng'estartinga naye nga ngiwulira mu kkubo neŋŋamba emmotoka eyo bayinza okuba bagibbye neŋŋamba mukama yeggwe omanyi nentandika obbirekera mukama katonda from there nenfukamira nensaba mu kusaba kati neŋŋamba amagezi ne ganziramu neŋŋamba nokubira DPC nenkubira DPC alabika yali yeebase nemuddamu nemukubira emirundi nga alabika yali yeebase nze nenzirawo neneebaka naye ng'otulo tetujja nenzirawo kale ku buliri naye nga am restless nga zigenda ssaawa 9 ogw'ekiro nempulira muwala wange n'ava mu bedroom endala n'agenda mu ddiiro weyagenda mu ddiiro n'alingiza mu ddinisa oyalingiza mu ddinisa n'alaba nga emmotoka ekutta omuliro naŋŋamba emmotoka ekutta omuliro era ekyanzija mu birowoozo nti they've attacked me nenkubira DPC nga alabika I guess alabika yakoowa nnyo ng'agize eki yeebase kati DPC wayatapiikinga nenkubira komanda wa ditachi mu Mityana muno tulina ditachi nenkubira komanda ew'amagye komanda naŋŋamba tofuluma naye nga nze ndaba emmotoka eggwawo near that vehicle of mine waliwo obumotoka obulala obwa petro weyaŋŋamba tofuluma neŋŋamba muwala wange no sigenda kutunulira mmotoka eno ng'eggwawo bwetyo nenfuluma mu kufuluma nga nina ekirowoozo ngi okugira ki to controlling fire eyo engamba muwala wange tuleete omusenyu tuleete amazzi tutandike okuyiwako ekiro ekyo tutandike okuyiwako kati muwala wange wetwagira bwetyo tukuba enduulu wetuyiwako ono komanda ng'akuba amasimu tofuluma naye ng'olwedde angamba tofuluma ndi bweru that's why ngamba kisa kya Katonda kyekyamponya kati muwala wange yali adduka okudda okugenda okukima omusenyu omulala neiba yali mu ddinisa n'amugamba muyingire emmotoka eyo teyekolereza yokka omuliro muyingire bagikolereza abantu mbadde mbawulira nga bagira ki batambula kati ne tuyingira wetwayingira after like 5 minutes neighbor askari akuma wa neighbor n'ayingira mu kikomera kyaffe n'agamba nedda mufulume ne zino zigenda kukwata omuliro eza petro ezaaliwo n'agamba mufulume mugenda kujjira mu nju mufulume kati ffe ne muwala wange ekyatujjira mu birowoozo twalowooza nti alabika is among the attackers ne tutya okufuluma netumugamba kati era we yaddamu n'akonkona ku ddinisa lyange ne ku lugi nemugamba no mukole kye mwagala mwamaze edda okusaanyaawo emmotoka mukole kye mwagala like that boldly kati after 10 minutes komando wa ditachi n'ayingirawo n'abajaasi be we bayingirawo naffe ne tufuna gatisi ne tuggulawo ne tufuluma again kati na controlling omuliro ne bagezaako controlling omuliro ne bagezaako controlling omuliro nga bakozesa musenyu ogwali within gye nali nsola kati we ba controlling omuliro mukama n'ayamba omuliro ne gustopinga naye mu kustopinga awo DPC we yajjira we yatuukirawo naye ne tiimu ye najja olwazuukuse alabika yali azuukuse najja DPC nayingira yajja n'embwa ey'olusu netambula negoberera nga bali we batambula we yatuuka ku main road ne stopping awo meaning baalina either emmotoka oba baalina piki nga balinnye ne bagenda naye before that attack eriyo olumbe lwe naliko I attended a certain burial eya lawyer waffe yali atuyamba ennyo wano mu nsonga z'amataka mu Mityana kati okwatendinga bari eyo yali kitongo muno mu Mityana lawyer oyo baali bamuyita Gumirason Madi mukama amuwumuze mirembe kati on that burial ne as the head of security
eyali twashuwa abantu nti security tugenda kunoonya abattaani abatta looyo oyo era bamutabusi naye bamwatakinga at night mu maka g'abazadde be ne bamutemaatema taata we n'amutwala mu ddwaliro e Rubaga gye yakolaki gye yafiira so kati on that burial assured the mourners nti tugenda kunoonya abagiraki abatta Maadi era tugenda kulemerako era byebyo ebigambo byenakozesa nti era nkimanyi n'abo abatujju weebali wano nabamutemye kati after that burial still bandaga nti baaliyo ne bajja ne bannumba nti gwe wayogedde bino nti gwe wayogedde nga balaba we batajjaawo mu mwogo baba batajjaawo mukyalo oyo ngenda bafolowinga paka kuki ku nkomerero paka we tubakwata era ne bajja that very night ne bankolako ekikolwa ekyo naye emisana lyonna nga Katonda watava mu bantu be nawuliranga nga there is something which was going to happen to me nendajana nnyo ne mbagamba no olwaleero mumpe security nti ndaba ebintu ngeri gye bitambulamu I'm not sure whether naabeerawo enkya bwentyo naye kirabika baali busy balabika like that so ne byapeninga naye walengera ebijja mu maaso go nalengera ebijja mu maaso kuba looyo oyo twali naye nga atuyamba nnyo mu nsonga z'amataka era ne bamafiya be nalwanyisa nnyo ku ofiisi yaffe we baamala bwe batyo nga bamaze okunripootinga mu bakama bange nga banoonyerezaako nga balaba sirina musango ne barisootinga okumpaabiranga mu kooti kati looyo oyo bambi ne mweyambisa nnyo nanwanira nnyo entalo zange ez'omu kooti kati bano ne bagira ki ne bamutemula abo kaŋŋambe abamafiya era ne bamutemula bamafiya otegeeza ki abantu bamafiya we ngamba mafiya nkitegeera naye ogamba ba land grabbers ba land grabbers ababbi b'ettaka kuba ba land grabbers abo bajja nga baali bawamba ofiisi yaffe nga abamu beyita ba assistant RDC by then twali tetunnafuna ba assistant RDC abamu nga beyita ba PA ba RDC so ba land grabbers abo bwe bajja mu ofiisi nga batuwambye nnyo ne mbagoba ku ofiisi nga jjukira basanga abantu abatalina bwasiiriza abantu abatalina buyambi nga babakwatira ku maaso ne bababba amataka gaabwe so we nabagoba ku ofiisi ne balwana left and right ne bandoopa buli wamu bakama bange nga buli lunaku oba oli awo bakkubira essimu wakoze omusango guno wagize bwoti kindly ne mbagamba nti mugire ki mu investigating we naaba nti nsangiddwa nga ni mumenyi w'amateeka mumpanishing accordingly era ne banoonyerezaako nnyo ne basindika tiimu ne tiimu okuva ku headquarters ne zijja ano Mityana ne zinnoonyerezaako ne bansanga ate nga innocent ate nga nnyamba omuntu wa wansi okumugira ki okumubeererawo obutamubba kibanja kye so kati bakozesa chance eyo mbagobye balina obusungu bwabwe mbalemeseza okubba amataka ne bakola buli kye baagala ne basooka ne bajjawo looya mpolereza bamutemaatema bamwataakinga era ssaawa ze bannumbako ze bannumbira ze ssaawa ze bamulumbira ne bamwataakinga mu maka g'abazadde be muno Mityana ne bamutemaatema mu kumutemaatema taata we n'amutwala mu ddwaliro yali muvubuka muto amutwala mu ddwaliro teyawona biri Mityana abagenda maaso n'okutulaba tuli mu unveiled experience obubbi bw'ettaka tebuli Wakiso yokka tebuli Gomba yokka era tebuli Mukono yokka oyinza okugamba nti gyegimu ku misango egy'amaanyi ate ndoza ze zimu ku cases bannaffe bana bali mu byokwerinda ezikyasinza okubassa ku nninga kubanga balina ssente balina amaanyi ate bagamba balina babaavu baladisi bangi betuwulidde nga batunka nabo era bangi abali mu makooti nga batunkana bano
nga betwogeddeko abali emityana ekitegeeza n'emityana obubbi bw'ettaka bungi nnyo RDC. Actually obubbi bw'amataka emityana ano bungi kati babulooka bano kye bakola oba ababbi b'amataka kye bakola bakolagana ne families ezitakwatagana. Divide and rule. Divide and rule. Kati gwe nga RDC wovaayo okulwanirira abantu ne bakulaba ng'omubi ne bakola buli ekisoboka bakufrustrating naye since appointing authority eba emanyi lwaki yakuteeka mu kifo ekyo era oba olina okunywera n'obalwanyisa. So mu Buganda wano not only Mityana, mu Buganda ndaba ababbi b'amataka oba obubbi bw'amataka bungi ate kuba nti ekyettunzi ekiri mu Buganda wano ttaka okibeera nti ttaka mubeeramu kati oli n'omulaba nga obwa bulooka agufudde mulimo. Kuba wano ebajjanga wano ku ofiisi zaffe nga watuuka ku ofiisi ajja mu ofiisi n'ayogerako naawe katono nadda ebweru n'alimbalimba abantu bazze nabo n'abagamba madamu ajja kujja obbala oba madamu agenda kuyingira mu nsonga zammwe naye ayagala mufunireyo ekaazi 2. Ekaazi 2 jjukira buli eka wano ekitono nnyo eri ku $3 oba 25. That is how much sente n'abeera nga ababbye naye ng'akozesa linnya lya ofiisi n'olaba nga the image of the presidents egize eki eri tarnished. So I tried to fight that era nebaza Mukama Katonda nti yannyamba ne mbalwanyisa tebakyali ku ofiisi kati balwanira eyo paka obagadde okugira ki okunzija mu bulamu bw'ensi. Naye I want to assure my people of Mityana bagamba ekyekango tekimanyi muzira naye sigenda. I'm not going to give up. Ekigo ekimu tekigaana mwana kutambula. Ekigo ekimu tekigaana mwana kutambula. I'm not going to give up. Ngenda sigala nga nwanirira omunaku. Ngenda sigala nga defendinga the constitution. Era ne mukama wange ngenda mu representinga fule ngawe yansindika okukola emirimu gye. Tusonyiwe okukaabya amaziga naye byoyitamu nabyo ndowooza si byangu. Nze bwefumitiriza ng'omuntu naye mu bigambo byompulidde nti oli mukyala musabi ate oli mukyala mukkiriza. So nkitwala muli nti Katonda yali wakati mu bulamu bwo ne byoyitamu. Bino byoyitamu ebyokulwanyisa abantu abalabika nti nabo b'amaanyi mu kitundu tebyakutengula n'otuukako nekuleva egamba nti oba osabe bakamawo bakukyuseemu oba byakugumya bugumya kubanga munnaye netoffaali liyita mu muliro okuguma. Actually sijja kulima nti I've asked for the transfer. Nkimanyi buli mbeera gy'oyitamu ekuyigiriza kinene nnyo mu bulamu ate buli mbeera gy'oyitamu nnungi oba mbi ekwongera kuguma. So nze wenava embaale okujja eno before okujja Mityana nali Mbaale nga ni mu Northern Division. Wenava embaale okujja eno nali simanyi nti zino ensonga gye ziri mu ggwanga. So wenatuuka nga ndaba ebigenda mu maaso nenyongera okuguma eno eba life experience. Ate life mu bulamu tujja tusanga obuwanvu n'obukko. So kino tekyanzija ku mulamwa era tekyantengula kyanyongera maanyi nakuguma. Nakulaga nsi ki kyeri nakulaga nsi nti wolemerako nnyo otuuka ku buwanguzi. I know one day one time tujja kuwangula abo abamenyi b'amateeka tujja kuwangula abo ababbi b'amataka. I know one time tujja kuwangula abamenyi b'amateeka tujja kuwangula ababbi b'ettaka. Bigambo bya Deputy RDC Prosi Mwanjuzi gwe tuli naye saawa zino wano Emityana bwe tuzze ate okubalaga embeera nga bweri. Tujja kwogera ku bintu bingi era tujja genda kokone mu security organs endala kubanga ate Mityana efuuse Mityana abantu babattanga bwe baagala kyekisooka. Ekyokubiri bwe batta omuntu ate ne bajja ne batta n'ono gwabadde atambula naye bwe batta omu ne bajja ate baagale batta ono ku level gy'aliko mu district
ate ekyo kiba kiralamuko kubanga bano bebakulira ebyokwerinda mu district aba RDCs beba bakulira ebyokwerinda mu district so baba bamwegezezaamu awe namusa eba etuuse mu nyoogi ebyokwerinda byo byayongerwamuko. Yeah, you know, I want to thank the President of Uganda we yakiraba nga waali taata yasitukiramu n'alagira bampe obukuumi era obukuumi baabumpa era you know very soon n'entambula ajja kisootinga n'ebyentambula ajja bikolako naye ebyokwerinda bo byanywezebwa that era njagala omwebaza ebyokwerinda babinyweza. Emmotoka poliisi yagisika yagitwala emmotoka eri ku poliisi awo ku poliisi enkadde motoka weeri bagisika naye you know very soon I'll get another means even though nfuna obukale obirivu bakuwadde abakuumi you can't carry them on your back olina ofuna engeri wobatambuza tosobola batambuliza ku border that is also risking naye nkimanyi very soon bajja kiddamu. Oluvannyuma lwa incident eya 1st June tofunangako threats endala zonna mu bulamu bwo like ku ssimu mu bigambo by'abantu nabyo n'embeera yonna yinza okuba nga ate eddamu okweraliikiriza before oluvannyuma after sirina kyenfunangako era njagala okwebaza ebitongole ebyokwerinda bakyandolinze era very soon some people are going to be brought to book. They are handling the situation. Yeah, mubimpimpi ngambe they are handling the situation. Nakulabye ebuyende okwebaza wasazeewo kuteeka waka oba oli awo n'emikisa gy'abakadde bagikwongeremukko era mukolo gwa the breast n'omulabirizi wa Mityana mwami Kikomeko yabaddeyo n'ebirala nga bwe byatambudde lwaki wasazeewo kudda ku butaka wasaze kadde kabonero kakusimbula buto oba kufuna maanyi gakomyawo Mityana ng'oli fully reloaded? Actually emikisa gyonna n'oba ogenda kufumbira n'oba ogenda wa tugifuna waka. So going back home nagenda kwebaza Katonda nakwebaza abantu bange abambeerawo ate nakufuna mikisa. You never know, nyinza okuba saagifuna bulungi naye nagenda kufuna mikisa nga navayo nagenda kugira kufuna mikisa abewaka bataata abantu bange bamblessing nkole bulungi emirimu kwe kuddayo waka okubeera ne Thanksgiving eyo kiba kirungi nnyo n'ojjukira gye wava. That's why I had to. Katono nnyo Madam RDC ebbanga lyomaze ng'oweereza naddala wansi wa ofiisi ya President sisuubira nti kino kyali kikubaddeko kino kiyinza okuba kyasinze ku birala naye yonna gy'oyitidde paka woze Mityana wali wabaddewo ekikukyalenjingamukko wadde tekituuka kino naye nga kikisemberera? Actually yeah, baali ba campo baali ba Kanondo okubeera Deputy RDC nga ngambye nti nasookera Mbale. Embale buli omu ekitundu kye nalimu nga kimenyi bazze nnyo emisango nga we nagendayo mu Northern Division buli omu yaŋŋamba you'll not handle. Nange ne ŋŋendayo n'okutya okwo naye we nasituka ne ndaba nga ne mukazi muvumu ne ŋŋamba no, nothing is going to put me down. Nina okwandolinga the situation. Ne ŋŋenda nasookera ku ba corrupt officials aba immigration abo ne mbateeka mu kkomera ne tubanoonyerezaako abaali bajjanga ku bantu ssente nga passport bagitunda in excess with the excess amount. So we nabanyigamu
nentandika okufuna okutiisibwatiisibwa gwe togenda kumalako gwe kino ne kino kati ng'abaŋŋamba togenda kumalako nga mbaddamu boldly nti nina okumalako oba ntya nina okumalako mukama katonda nannyamba ne mmalako ne mbakwasa n'omukono ogw'ekyuma ne tubeera n'abaana ab'amasomero abalina gang groups mu mbaala omwo nga nabo balina ebintu byabwe bye bakola ebikyali birungi so kati we nalinnya mu bubinja obwo ne mbukwasa n'omukono ogw'ekyuma kati bafandaazi ne batandikanga okunkubira I didn't know nti obubinja obwo at first I didn't know nti bwali funded by some people so we nabulinnyako n'omukono ogw'amaanyi oba bwe nabukwatako n'omukono ogw'amaanyi ne baŋŋamba nga tujja kumalako very soon bagenda ku firing biki ne mbagamba it is okay but I must finish you era ne mbamalawo kati period eyo yali little bit ng'esoomoozamuko naye n'enguma eŋŋamba no teri weapon no weapon which will prosper so ne mbakwata n'omukono ogw'ekyuma so mu kubakwata n'omukono ogw'ekyuma ne nkomenkereza nga mbawangudde mu kubawangula bwe bampa transfer okujja embaale eno n'abantu b'embaale tebayagala nveeyo I left Mbale when I was a darling n'ogenda embaale n'obuuza they still plead nga baagala nzireyo naye tomanya appointing authority we bandeeta eno balina ekigendererwa lwaki bandeeta yeah. Tuli butereevu ku Swot TV kugwe atulaba abamumanyi ennyo okusinga abamu ku mmwe abatulaba bamuyita muwala wa Kadaaga era nebimuwandiikibwako ne biba mu luzungu tebakyogera nti Kadaaga's daughter nedda bakyogera mu Luganda still oba mu Lusoga ndowooza kiyinza okuba kitambulira wamu muwala wa Kadaaga ndowooza bwe kiri ensi lwaki yakuwa erinnya eryo oba tayita eyo Actually, somebody commented me okutuuka wano wendi she's the Right Honorable Rebecca Kadaaga. Aye n'ekirala abantu bagamba the way I do my work efaanagana ne Right Honorable Kadaaga engeri gy'akolamu emirimu gye. Nyumiza mujjukira so naye yava mu palamenti nga bamukaabira so Right Honorable Kadaaga emirimu gye agikola in a transparent way nze ekyange era nange nkola emirimu gyange in a transparent way wemba sigenda kwandolinga issue sigyetantala nkugamba I'm not going to manage it sigenda kikola kino okitegeera so ne ndowooza erinnya lya muwala wa Kadaaga kwe riva ate being in she's the one who mentored me into politics nebeera nga erinnya bwe lityo litambula ate tuba nti tuva saidi emu Busoga era ntuva Busoga fenna tuva Kamuli even those enva Buyende naye Buyende yali part of Kamuli so we batyo bitambula that's why bampita muwala wa Kadaaga ate she's my role model. She's your role model. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. And if the experience kwe tuli kugwe atulaba gwendi naye kaawonawo naye ali mafuta ga second chance ng'abo bazze bagabeeramu 2024 be muzze mulaba yasimattuka naye abatemu oba abatujju abamu ku basimattuse biso abala amasasi ono muliro bo omutemu yagira mu kala zonna bwamanya nti kati ono ina muttisa kino ekyo kyajja nakyo naye mukama mulungi nti obulamu yabusigaza motoka eyinza okuba yagenda ne gavumenti gyakolera yesinga ssente wano mu Uganda so kati wali kuwannaanya mama babalanda programu eno agiraba mukwano gwange oyo ajja kulagira bulagizi ajja kubira bukubizi mukulu Faruku Kirunda nga maze okubanga adda mu mbeera amugaye nti muwala waffe muwala wa Kadaaga musindikireyo
akamotoka kamu tuli mu unveiled experience omukoddomi w'embuga Isaac angambye nti olusoga si lutuufu tujja kutereezaamu mpola mpola wadde naffe eyo gye twazaalibwa naye byagenda bikyukamu. Abatulaba ku Salt TV bakulabye byoyiseemu ebitonotono babitegedde ne baagala okumanya Deputy RDC Prosy Mwanjozi yani in brief Deputy RDC gwe bayita Prosy Mwanjozi yazaalibwa nga 23 Ogw'omunaana 1988 yazaalibwa Engineer Amos James Mwanjozi ne Late Rose Mwanjozi awo oba bagamba akoze atya awummudde agalamidde Buyende Kidera Bulembo Village. So Prosy Mwanjozi yakulira mu family. I grew up in a polygamous family. Engineer yalina omukyala asukka. I grew up in a polygamous family. Prosy Mwanjozi nasomako nina diploma mu comprehensive nursing, and right now I'm upgrading. I'm doing bachelor's in public administration and management ku UCU University Mukono campus. Prosy Mwanjozi ndi muzadde. I'm a mother of 2. Prosy Mwanjozi kati tebambuuza birala tebambuuza mwanyi taata w'abaana temubuuza kasita abaana weebali Prosy Mwanjozi ndi activist. Prosy Mwanjozi amwene NRM kada era n'okubeera appointed mu kifo kino nasooka kubeera ONC coordinator Buyende mu kalulu akawedde nga tukola ne Mama Babalanda ne Mr. Chirunda Farouk ne tukola nnyo Buyende ne tiimu yange ne tumakinga sure nti muzeeyi President Museveni yascoringa 88.2% Buyende, meaning Busoga Buyende yefo twakulembera mu kalulu ka muzeeyi. Era I think kyekyawaliriza nnyo appointing authority through Mr. Chirunda Farouk ne Muchalamire Babalanda ne bampa obuyinza buno oba ne bampa ekifo kino nga muzeeyi amaze okulaba nti tukoze nnyo tulwanye nnyo kulaba nti akomawo ekisanja ekirala. Ogambye oli mu upgrading? Ni mu upgrading. Katulinde zirishafu amaze okugraduating tweyanziza nnyo wakyaliyo ebirala azin kwako kabiti ketubadde. Yeah, that is all about Prosy Mwanjozi. Prosy Mwanjozi musawo naye ate on the other side ndi politician ate ndi activist. Yeah, that is me. A light bit of it oba light a bit of it. Biki ebikunyumira mu bulamu? Ebinyumira mu bulamu otyo obulamu bwo obw'eddembe? Actually ebinyumira mu bulamu bwange obw'eddembe, I like music. Njagala nnyo okusoma Bible. Njagala nnyo politics. Politics is part of my hobby. Njagala nnyo politics. Era bw'ozze wano ne bakuyimbira oluyimba ndabidde ddala omuntu alina gundi eyo zero eyo mukaaya nnyo muki. Njagala nnyo politics. Era njagala nnyo okukolerera ennyo ensi yange nga sinnaba kubanja nti ensi yange empadde ki, njagala nnyo okugikolerera. Njagala nnyo okukolerera kyendi n'okubeera Deputy RDC nakikolerera. Somebody may think nti being Mama Mire Babalanda nti a minister for presidency nti ayoola buyoozi Basoga nga ateekayo. No, twakikolerera ekifo kino. Ate nze ne Mama Mire nze nganze Mama Mire I may not be knowing her personally. Namutegeera nti mukama wange being the minister for presidency tebera yalowooza nti mumanyi nnyo nti Mama Mire oba nina we mwekuusaako nina we muyita. No, kino ekifo nakikolerera era appointing authority neeraba nti I really deserve it.
Yeah. Tweyanziza nnyo tusiima kumwe abagenda mu maaso n'okutulaba era tubeebaza nti mwebale nnyo okubeera ku puroguramu eno kubanga ffe twewaayo ogabasakira ogabanoonyeza ate mumanye ebintu abantu bye bayitamu obulamu buno si bwangu nga bwe mulowooza omulaba w'amaanyi mu ggwanga w'amaanyi erudda eno naye naye bimuzoganya oba bamuzoganya era yakasimatuka olweyo baadde balumuyisizaamu awo gye buvuddeko naye mukama mulungi nti akyali mulamu emityana akyali akyaweereza ekifo gye yali abeera ayinza okuba yaseesetukamuko katono naye tukitwala nti era alina waabeera ng'ensonga bwe zigenda mu maaso n'okunoonyerezebwako wamu ate n'okutereezebwa mu mbeera yonna eyeetaagisa ekifo ky'olimu kya byakwerinda we tutuukidde wano ng'okubirira oliko olukiiko lw'oyise bukubirire bannayuganda nabo bandyetaaza oddumanyako kubanga akadde konna bwe tumala puroguramu lwogendako lwaki era luzze lwaki actually olukiiko luno olw'empisa olw'abasawo b'ekinnansi bonna bonna Mityana lukiiko lwa byakwerinda n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe wakayita wiiki emu nga twafuna ekyekango tulowooza era tuteebereza nti yali musawo wa kinnansi eyasaddaaka omwana first of all bakidinapinga omwana wa myaka 2 ne bamusaddaaka ate ne bamugyamu ebitundu bye eby'omunda so tuteebereza we suspect nti ayinza okuba muki musawo wa kinnansi eyakikola. That's why tubayise twogere nabo tutegeere engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe kuba Mityana nga yo security wise there is some calmness waliwo kakalembereza mu period eno. That's why at first nsoose nakwebaza ababyokwerinda nti bakoze nnyo omulimo okulaba nga there is some sanity ne calmness eyo mu security. So kati ne bano abasawo baffe ab'ekinnansi we tutabakwase na mukono gwa kyuma tugenda kulaba nga ate batuzzaayo mu mbeera gye tubaddemu emabega eyo. That's why tubayise twogere nabo tuteekewo amateeka ge tulina otambulirako kuba abamu abo abasawo abo booperating emirimu gyabwe nga tebalina na license abamu emirimu gyabwe bagioperatinga tetumanyi na leadership yaabwe nga security tetumanyi leadership ya bukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi obukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi mu Mityana so kati we tubayita tuba tulina otegeera kiki ekigenda mu maaso era batambuza batya emirimu gyabwe naffe kituwa enzirukanya y'emirimu gino obulungi. Gye buvuddeko katono Mityana yabadde etandise okuvuganya Busoga ne Mukono mu buzzi bw'emisango ekitta bantu kitta bantu kiba kinene naye kutta abantu okusaddaaka naddala abaana bibadde byeyongedde tukitwale nti n'obusamize weyongedde Mityana. Actually mu district ze n'akalaba ezirimu obusamize ennyo abasamize ennyo it is Mityana. Abasamize bangi oli alinyirwako olubaale wa kika kyabwe nga atandikawo ssabo mu kutandikawo essabo ng'atandika cooperatinga ate ocooperatinga bali mu cooperatinga without license kati awo tuba tulina okubategeera abantu abo abakola emirimu gyabwe era very soon nga tuyambiddwako obukulembeze bwabwe tugenda teekawo ebikwekweto tugenda tambula Mityana yonna yonna tuteekewo ebikwekweto ebyo okutegeera nkimanyi eri abamu abo abakola ebintu ng'ebyo ebyambyoni tebazze oba tebagenda kujja naye tugenda teekawo ebikwekweto tubafeefeete yonna yonna gye banaabeera. tweyanziza nnyo tweyanzeege Mityana kasite naavuganya Mukono abantu Mityana mbabulira bajja kuddukayo ekyo kyekituufu kubanga ekireetera abantu okutya Mukono kwe kusaddaaka okuva ku bannaffe abo abali mu Mukono nga bagombye eyo
ng'ensi balinga abaagiwamba naye nga tuli mu unviewed experience ko gwagenda mu maaso n'okutulaba deputy RDC ow'emukono omukyala ow'emityana omukyala Prosi Mwanjuzi gwe tuli naye kaawonawo yakasimattuka abatemu abaali bamulumbye ewaka kakati ate ali mu plan B oba mu phase 2 oba mu part 2 ey'obulamu bwe bino byonna ebyakuguddeko byabaddewo waliwo olugero lwa bannaffe abasayidi eri naye ffe eno tugamba nti Katonda nnyamba nga n'embiro kwotadde eri balina bwe bakyogera ng'oggyeko embiro za kuwa security naki olina naawe bwe weetaddeko obukuumi bwo n'ekirala eno waviiriddeyo ddala kati ogenda kuliroketinga oba ogamba nti baayagala kwongezesa kaŋŋume actually nga ogambye nti tugamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde eri tugamba Katonda mbeera so kati eri we bagamba lubaala embeera kati nze ng'omukazi omukkiriza sigenda kugenda abo ne bakumalawo naye byonna Mukama Katonda yagira ki yabeera yatulwanira entalo zaffe Prosi okufuna second chance eno oba okuwona bye nayitamu emabegaawo si maanyi gange maanyi ga Mukama Katonda Katonda yamanyi lwaki ampadde second chance Katonda yamanyi Prosi kiki ekiddako so Katonda nina omwesiga nnyo nina omukulembeza buli kimu ate ogamba nti nsigale bwendi nga wendi nange nga wembadde nsula being nti wabadde waccommodating abantu bangi nga they can frustrate your security oba compromise your security mba sisobola kusigala nga nkyasulawo weetaagamu privacy ey'enjawulo neetaagamu privacy ey'enjawulo kuba tomanya abantu abo abajja okunnumba nga bakolagana n'abantu betusula naboomu kuba oli tasobola kujja from nowhere n'akola ekikola ekyo ate n'ategeera bulungi nti kati bayinza okuba tewali mukuumi n'afuna ne gatisi ezikuba eŋŋombe for 5 minutes meaning ayinza okuba yasoma sketch yaawo oba map yaawo nga ayambibwako n'abantu abasula omwo kyenteebereza nga nze kyoteebereza ku mukolo gw'okwebaza mama Mire Babalanda ndowooza bwe mbaseerabidde n'omukulu Faruku Kirunda baaliyo naye era nga tetunnatuuka awo bensuubira kuba nti be bamu ku bantu abasooka okukubira ku ssimu okukulisa ekyo bwoba oli awo n'okukansolingamu n'okubudaabuda okyajjukira bye bagamba ababiri abo actually I want to thank Mr. Kirunda Farouk yambeereddewo nnyo bambi mukumbeererawo era in that same line njagala omusaasira obuzibu naye bwayitamu obw'okufiirwa mukyala we yafa eyagwa Kabenjeruuka gwe twawerekera sabbiiti emabega eziise naye mu kunkansolinga yaŋŋamba you need to be careful aye n'ekirala relocate yourself from that place olina okubeera careful n'emirimu gyo tegeera nti otambulira mu bulabe just be careful and conscious enough ate maama njagala mwebaza naye bambi ambeereddewo era nga ogambye nti yajja paka Buyende mu Thanksgiving yange it's not easy okusitula boosi wo najja mu Thanksgiving naye njagala omwebaza nti ambeereddewo era naye obubaka bwe yampa oba obubaka bwampa every now and then lemerako kimanyi oli muwanguzi but be conscious enough be careful ebyo byaŋŋamba amanyi nti Prosi gwali naye oba Prosi deputy wo ow'Emityana tatiiririra ate Prosi tayagala nguzi era ebyo abiŋŋamba nnyo enkya n'eggulo naŋŋamba nti byonna by'okola
wekwase Mukama Katonda ate tolya nguzi tolya busente bwa kibi ati wenikizuula nti otandise okukolagana n'ab'enguzi nze mwennyini nja kwegobera. So maama bw'ati ebigambo byaŋŋamba enkya n'eggulo era bimpadde nnyo courage binyongedde obuvumu mu mirimu gyange gino gye nkola. Amiina. Ng'oggyeko emirimu gino egya bulijjo naddala egya security RDC ebimu ku bintu byemukola mu district by'okutambuza programu za gavumenti nga tunaatera okumaliza programu bituuseewa mpulira zi PDM mpulira bikoze bityako bingi nnyo kati ebigenda maaso. Actually PDM tugiriko nnyo na bwala naye nga we mukimanyi nti district gye tulimu y'opposition those opposition members oba those opposition fellows of ours baagala nnyo okudisappointinga oba okufrustratinga government programs. So nga ffe ba RDC tuyimirira ku magulu gaffe ne tudefendinga PDM ne tumakinga sure nti PDM etambula era tuligi monitor closely together with the district team n'emiyoga abantu baali bamanyi nti president abawadde ssente za kumwebaza kumulonda naye era tukoze recovery nene we twasituka n'omukono ogw'ekyuma you know district ezirimu opposition wotasituka na mukono gwa kyuma bikulema ate buli kimu bakitwala for granted so we twasituka n'omukono ogw'ekyuma ne tukwata abo abalidde ssente za PDM to recoverings neze z'emiyoga to recoverings ssente ate era n'oyo kulunyukulunyu abaddemu tugenda tumutereeza kuba mwalimu kulunyukulunyu sijja kugamba nti tuli perfect 100% kulunyukulunyu oyo tumukwasiza n'omukono gw'ekyuma oba Luswayiri simanyi kiwulira gusooka kale that kind of confusion nambiwulira ku banna baffe abakozesa olulimi olw'ekiyaye nti kulunyukulunyu so kulunyukulunyu ali mu kintu kino akyo nakyo nkikutte zigyako kulunyukulunyu tujja kikozesa mu maaso eyo. So kati tuli monitoring our government projects closely with the district team, the security committee to gase efforts wamu to making sure nti ebyo ebirimu ebyo bye bayita kulunyukulunyu oba ebyo ebirimu ebitatambula bulungi tubyovacaminga. Tuyanziza nnyo tuyanze omulabi waffe Waso TV okuviira ddala gye twatandikidde paka gye tutuukidde wano nga tulina deputy RDC Kaawonawo omukyala Prosi Mwanjuzi atunyumiza bye yayitamu akaseera kali nga batamanya ngamba bamulumbye mu makaage tiyabuuka bisenge naye ate yasaba Mukama n'amuwonya ne famire nga bwe baali ebimu property ebimu byagenda babikumako omuliro nga bwe mulabye emmotoka ezo emmotoka eyo n'ebirala naye embeera yeeyo gye tuyitamu buli lwokola ebirungi ate wabeerawo abagamba nti nedda tujja kussa wansi mu mbeera yonna naye akyali mulamu y'omu ku abo abangi be tulina abasinza n'okwebaza Katonda nti 2024 abawadde omukisa ogwokubiri teeberezaamu yali agenda kuva mu bulamu bw'ensi eno nga tabe na president ng'asoma budget naye kaakati ali mu budget empya eyasomeddwa RDC nga tumaliriza bannamityana baako obubaka bw'obawa oluvannyuma tusiibule. Bannamityana njagala obbeebaza abayimiridde wamu nange. Mityana eno tulina abantu abalungi ne tubeera n'akabinja ak'abantu abatonotono abo ate unfortunately abantu abo beeyita ba NRM kibi nnyo nga bavumaganya gavumenti yaffe naye njagala okwebaza Bannamityana abayimiridde wamu nange kuba bampadde support bambi ogenda okulaba be bakuzaamu n'amaanyi ne bagamba nedda madamu tutambule tujja kumalako so njagala beebaza beebale kuyimirira wamu nange beebale kubeera nga baagala amazima nedde 2026 president akomawo ne NRM tukomawo full dose batulabire ddala nenjagala okubasaba batuwagire tusobole okutwala Mityana mu maaso ate nenjagala obbagumya
nti nkyali ku mulamwa. I'm not ready to give up. N'abo oba batujjuje bali ebweru nga bandaba, process ready ku giving up. Nja kusigala nga nwanirira omuntu wa wansi, nja kusigala nga defendinga constitution, ate nga mukama wange President Museveni eyantuma Mityana nga mu represent nze fule, nga sirina kulunyukulunya agenda mu maaso within me, era ne omulanga gwe tuliko wa President Museveni gwaliko ogw'okulwanisa corruption tugenda gukwasa n'omukono ogw'ekyuma. Neneebaza ab'ebitongole ebyokwerinda okusingira ddala President w'eggwanga jjajja waffe yapiikinga interest mu kintu kino n'ateekawo special team okinoonyerezaako. Yeebale butandisappointinga era naye musuubiza I'm not ready to disappoint the appointing authority ne President otwaliza wamu ne bakama bange. Mbeebaza Mire Babalanda, nkwebaza mukama wange Honorable, neneebaza Mr. Kirunda Farouk ne Aji Yunus Kakande, HR Abbott, mbeebaza beebale kumbeererawo, ne supervisor waffe owa Central wano waba RDC mu Central Honorable Mbagadi Nkayi beebale kumbeererawo era neeyama nti I'm not going to disappoint them. Sigenda kuddirira. Prose gwe baawo omulimu era prose yagenda okumalako n'omulimu guno. Era nsaba tovakaminga obumenyi bw'amateeka obuli mu Mityana oba abo bakulunyukulunya abali mu Mityana. Olwa Katonda n'ensi yange. Mwebale nnyo. Ekyo mba sikiddamu kubanga kirimu ekigambo Katonda. Alwanyisizza bakulunyukulunya nabo baagala mulwanyisa. Gyakoma okubalwanyisa bakulunyukulunya nabo gye baagala okuggyawo n'obulamu bwe. Naye eno ntandikwa ya buli kimu. Omuzira abeera muzira. Tukimanyi era tukiwulira muli nti Prosi Mwanjozi ajja kumalako mu mbeera zonna. Robert Mutebi Isaac kyagambiddwa nga mulamu wa RDC okuva e Busoga gy'awasa wamu ne Yasini Kikoyo. Twagala tubasiibulire wano. Mweraba.